jjajja banaye funawo akoma amanya ebyo bya mu kiyungu mwedda temwasoma ffe jjajja ffe tusomyeko tumanyi okulwaninga bizinensi ezo kati leka gojjako gye tugirwaninge mwandinjigiriza buyigiriza nedda jjajja ngobayo ate nga nze nina okulaba ebintu ebyo bitambula obulungi jjajja babako gye yasobola okusuza sigala wako otuule ffe tujja kukola buli kimu Tamimu wano nazaalawo yannandiranga okulya naawe ontandiseeko naleese ebintu byange nga njagala birya era obumere bwammwe bwe mwannangiranga oba bwe mumpa obuti naleese obiraba naleese ebyokulya byange bingi ate muli mu kintu kyonna ndyenekye okusinga buno bwe mugenda mupimira olaba nakana akakopo kantawanyiza balowooza oba nanywa bunyonnyo so kakopo nja kuleeta n'eggama yange nnene ngiteeke wano tojja kusobola kugenda ng'ebintu bino tetubimaliriza kati omanyi ono gundi manager omaneja balina amanyi bingi nnyo ku jona kiba kyetaaga naye tusooka tumukwataganya tunakikola tutya maama tujja kitetenkanya toli mukazi sya omukazi gwe bwandibadde awo naye ate magezi kyawo gweoyagala okumpa kaakati labayo tulina kukwataganya maneja oyo naye ne tumuzza ewaffe n'asooka atubuulira byonna ebyama bya jona kuba alabika baludde bonna amanyi bingi kati awo nze kyendaba mwana wange maneja mwagala maneja nze okumwagala maama ekyokutuuka ku maneja okumwagala ekyo sijja kikola bitambula mama nze tomanyi nti nakugitambuza bulungi nga bwe waŋŋamba buli omu omubege maama era kyenkolera ddala buli omu ngera bwe waŋŋamba bwenkola maaokola awo nno kizzaamu amaanyi naye omanyi n'ekirala kyembadde ndowoozezaamu wano byagala maneja bonna oyagala maneja ebyama bingi tujja kubimanya shiya leka gwe maama ono maneja ono mumpi awunya ettako negwe weeyita ki gwani ku hoteri wano olowooza kugenda nyini hoteri maneja mbadde ngenze ku short call Hilda lwaki oyagala okufuuka ekizibu ku hoteri gwe buli kaseera tobeera wobeera woyina kukolera buli kaseera dakiika emu bbiri ngenda okujja wano nga weewungudde evuddewo singa bakasitoma bajja wano nga balina kye baagala okimanyi omuntu atuuka wano n'asanga nga tewali muntu n'alowooza tewali muntu yenna agenda mwatendekako n'atambula n'agenda nedda maneja kati wema mpula njagala agenda ku short call era nsigale nga ntudde wano nakugamba tolina kuva wano andi bw'oba olina okuvaawo mpita omala kungamba nti nvaawo oba omuntu omulala yenna omukozi munno n'atekinga over so si kusituka busitusi n'ova wano gwe n'ogenda nga bw'olabye otambula wootera eno n'ogimalako kyokka ng'omanyi woolina okukolera receptionist maneja mbadde ku short call wulira ngenda kusala ssente ngenda kusala emitwalo 5 kyokka maneja ate nawe kanze ngamba zonna zitwale ekiki zonna zitwale ogenda zonna zitwale maneja naye Hilda weeyita ki golooza tokoonwako wulira ogenda kujja mu ofiisi yange osayininga okakase nti ndi serious osayininga nti emitwalo 5 ezo tufunye era zigenda kuva ku akawunti yo tojja kuziraba ku musaala maneja zonna sente zitwale obwedde oli wano mbadde wano obwedda ati badde nkunoonya mu kisenge kyo sikulabayo nengendako mu kiyungu ati nange muneegwe bw'oba onoonya manya bisera si birungi ate leero kiki maama mba njala kulaba wasuze nasuzetya bulungi wano ndowooza nsi ngeri gyetambuzamu mama kera okulowooza ebyensi ate bw'obeera omulamu olowooza eki kale maama ekibadde kindeese era nekibadde kikunoonyesa nanjagala twogereko ku kya hoteri ate hoteri nagikoze eki era hoteri mama hoteri erimu obukambwe bungi nnyo ffenna otukambwalira abakozi obakambwalira tunatambuza tutya ebintu ebyo bajja nawabitegeera oba wabiwulira ng'alaba buli kimu kikyankanya ate nga go kikyankalanya anaagamba ati naye oba ndi mubi bubi kubanga ne bwe njogera ekirungi nkamba ndi mukambwe
ne bwenkola ati kati nkole ntya zonna zitwale nze ndaba kyekusinga kati wulira njagala ovemu ebyo ebyokubalaata byobalaata nkwagala wano bw'oba owulira nti omulimu okyagwagala olina okutuula wano ku reception teri kuvaawo yadde eddakiika egi singa naakusanga ng'ovuddewo omulimu ogwo guli mu lusuubo anyway it's okay wezambu it's okay it's not okay it's not okay bw'okuva wano bakasitoma ne bajja nga toliiwo obanza okujja n'ensanga nga wakalu nyina kye neetaaga ngeri nkuba amasimu gayitamu teri akwata manager it's okay manager novaawo ntuule nkola yagala nte kutwala mulimu gwange nkolera wano manager ane omusajja ayomba buli kiseera ane ono omusajja aha senga yali muwanvuko bwati kyandibadde obanga nikonna nekayomba omuntu nogera ne kusho kikola omuntu n'ayomba ate nze n'ekirala nze muneesaagala nnyo omuntu kubeerawo ku muntu kummanyiira nnyo kuba omuntu atandika bwakumanyiira ate wasobola n'okuzuula ki kyoli buli lwobeera nga oli mukambwe mutakumanyiira neyandikulondodde takulondoola kuba aba amanyi si mwangu kati nze obwangu bw'oyagala nze sibwagala timbeeraawo mwangu buli omu ammanyiire nedda saagala nnyo bantu kummanyiira sibyagalira ddala nenda kati maama badde nkusaba ekintu kyewansaba ku kyebintu badde nsaba tukiwemuko ku budde kubanga pressure gyontaddeko n'abaana bagenda kutuuka batutegeere naye okimanyi nti bulijjo ngamba okuwa obudde n'obudde nagamba nti sibulimu sirina budde bwenkuwa bwawanabo gwomanyi oba oyagala banaaza bigereyo baweewedde gwomanyi naye nze ngaate bino byo njagala kijjawo kikutula njagala kiveewo njagala kirudde nawo kale maama ongere kiwa obudde obudde bwongamba buliŋŋaanyi oyo wongamba nti ntya naye wonga nti ate bamba bwe ginaabeera emyaka yomanyi budde ki katonda nze bwe yangerera obabu nedda muganda nga omulabawo kati nno yangu maama kale mpaamu wiiki nayo nnene naye kale mbere musaaga nange yesisaagira nombintu saagala bweseera namu mpa obudde pakadde simawulina naawe kyonnoonyaawo yafunyeko ojja kumba obedde oli wano ko wano monumye munnange ndaddadda ku mulembe nange kati nenganga mutiiri nga nako emuteri ate nomuneera lwakuba nti eno naye neeri nali sambala nnyo gomesa eri tebazimanyi naye bwe najja eno engeri gye nali nziza embaana nensala ngamba akambeere obeeko omulembe kituufu mama era otuwonya naye gomesa eza buli kaseera mama nina ensonga gyenjagala okwogeramuko era naawe wafunye amagezi g'okumutta mama nedda ekyo sinnaba andi nze bembeera ndowodiko nedda maama ekyo si kyendiko maama munnange twadde tuli awo omwana waffe n'atugamba ayagala kuwasa Robert akazukulu kakuze kakuze simanyi oba mubiri ndowooza mubiri gwe mutono ne kakulu saakiwagidde twadde ntaata waawo ngaakedde nze nange ebyannemye okutegeera amakanga simangu getaaga okusooka n'okakatikamu nedda tewali buzibu kati mwe mwawesigambye mutya nedda munange yatugambye ayagala kuwasa netubiirawo netubirowoozaamu tumufunire ate omukyala naye nga nzisiina budde butalina era nga nzisiina budde obwo budde awo mbunonoonya mukyala kubanga nze ngeje embeera bize embeera koote aye ne taata we naye omulaba abeeramu naye ffe ne tulowooza ne tuteesaganyaamu
oba osobola okumufunireko ku mukyalo ow'empisa emyaka gye ani Robert ani okufuna gw'otuyambe okumufunirayo omukyala ow'emyaka gye ng'ate alina empisa kubanga nali musuubiza njagala omukyala gw'awasa ng'alina empisa nga mulungi nga tagenda muwa buzibu keera bwe kyetaaga amagoba dde oteesaki songa neeyo ntuufu kubanga yire tujja mmugerera myaka nti y'emyaka gimeka oli ayinza n'okuwasa nga w'ataano naye era ng'obwongo tebwakula ate eyo n'olaba ng'olaba ng'omwana omuto naye ng'obwongo bukuze kati gwe maama oteesa otya nze kati awo mpa ku magezi mulina omulina wa mama olimba mulina nga mulungi mulungi alina empisa azirina buli kimu ng'ate yasoma sa nza okuleeta ate asoma ebi nze maama ebinaabeerawo biti empisa kusoma n'obulungi infact na bina n'eddiini byonna ndaba abirina maama oba oyogedde bwotyo kati nze ekyo nkikulekedde fe onooba okimayiriza omaze okwogerako ne gw'olina nga ffe ojja otugamba nga naffe Robert tumukola ki era nga bw'ogambye okwogera naye kansooke kulaba kwogera naye kwetegereza oba anaasikkiriza anti munange nze nnyinza okuba nga nkirowooza nti kyekyo ate ye n'akigaana naye nga kansabe ajja kukkiriza nja mukkirizisa kale ma nze ekyo nkikulekedde ono ŋŋamba kankikoleko kale ba nange naye Katonda ayagala nze nga gw'atalitta bannange Katonda ayagala nze nga gw'atalitta ono omumbejja wange waaliriita ŋŋenda bewase ono wammamba ono wange tewali nti ono azira ono baona tebaddira kimu ate n'obugagga buno Robert bw'awasa omukazi omulala mu kika ekirala obugagga buba buddako sayidi eri sirina weefunira naye ono mwana wa mwana wange abazze mu maali era nange mba mwendi emaali tefuluma kitaawe ne bw'aba avuddewo era tuba tusigadde mu lunyiriri olwo ngenda kikolako balina okwewasa ebyo ebyambw ate tebasaali nakunsobola kunnemesa nze kyendabye abaana bano beewase nina obbamatiza ate bombi enda kusooka muwala akali akalenzi katandika okunnejjajja tandisooka na muwala ola Katonda ayagala nze bannange mbandyawo nga ndeetedde ekintu ekikulu Bana Hiruda lwaki otwefuulirako wevvumbi oli wa tabbu otucungacunga olinga gwe maneja wano naye gwomanyi bw'obeera waakajja mu kitundu ng'oli mupya olina okusooka okubalaga nti oli wakabi ne balema kutiizinga kati wali oyagala mu ntiizi wano tetutiizi nali nyina okusooka okubalaga nti nze wano ndi wakabi ng'ovudde ne ku ekyo maneja omuyisanga bw'osanze oba gambye eki totya nakusala ssente naye ffe obeerawo nekajja nekakuyimpoowaliramu n'ogamba naye kanzise nekakusala essente naye gwe tobifaako ogawuuli kati oyo maneja naawe ate maneja nze wano eno ndi ku mission ya jjajja okiwulira jjajja ye yandeeta wano eno nze nyina ssente nze nyina bizinesi zange ffe twaleeta ebipapula simanya biki nze jjajja yandeeta wano yaŋŋamba nzije ku otero eno otero ya mutabani we okiwulira nga nzize okuddukanya otero ya mutabani we biki ebitambula biki ebigenda mu maaso kati nze siringa mmwe ate sooka nze nina ne ssente zange nze wano just nyamba ku jjajja nze nyina ssente zange nyina bizinesi zange eri zitambula kati buno obusente maneja bwabawa wano n'abusala n'akola ki nze era mumugamba abutwale oba abwagala kumbe ne bwe weeyisanga bw'osanze naye tubogolera ago olinamu akako
se nnyina ssente zange. Toli kufa abaavu. Ne kakati olabye otya? Singa omanyize bulijjo nkutyanga mmanyi toyogerekako naawe. Olimba bulijjo ntya? Aba ne omukyalo ono mutandika otya? Kyokka ng'oli mulungi bitya? Tuli eno tugamba naye oba kati ntandike ntya oba naye era nevuddeyo nenga waayi kati olaba otya singa tubeera awo mu mukwano ogw'ekimemmette. Igwe nze Kyakojja Wanjirita. wadde oli eno. Wedda ndi wano ebirowoozo bingi naye kozze ndowooza tunyumye. Oli otya? Ndi bulungi wabula waliwo just ebitansanyusizza. Kuleka soke mbuze Robert ayagala kuwasa. Mwana Robert ayagala kuwasa. Anoonya mukazi. Anoonya mukazi. Naye ekyo kyonna kyonna twakikaasizza jjajjaawe. Mwabikwasizza jjajja. Wamma kyova olaba jjajja yagenze kunzija kunze yagenze kujja wange nti nze abafumbirwa Robert. God forbid. Ofumbirwa Robert. Gwe muganda wa Robert. Mbunze nfumbirwa Robert namugambye jjajja nze ndi muganda wa Robert. Olina ofumbirwa Robert ererere nga byayogera nze tebikwatagana nakwatagana. Era nze mukyala kojja. Wano ngenda vaawo ngende kuba saafumbirwa muganda wange. Leka nte naawe. Kati nze nnyina ssente zange gwe toliina kati gwe nkuwa onjagaza. Ssente nange nina maneja batusasula wano ssente lwakuba kale baba bazisazeeko nga naye kati olaba tubeera nga n'oleeta ezizaawo nange nengattako wali eri. Nze nnyina bizinesi zange nnyingi z'obukadde nga 2. Ne mumuli wano mukolera emitwalo 4 ate maneja n'abasala simene mufuna 3. Kakati olaba. Kati nze nnyina ssente zange. Kakati olaba. Eyo kyennyini kye tuba tukolera ddala. Kiba kitukolera olaba otya. Kubanga awo tuba tufuuse tuba tugenda kwezimba bulungi nga tudduka speed ey'amaanyi tuyo tamanyi na kumanya. Ate tutya. Anti awo gwoba oleeta nga nange bwe ndeeta tukola family etambula. Nze nnyingi z'obukadde 2 omwezi. Buuno oyina emitwalo 3 gw'olaba kigenda kuba nga kikwataganirawo. Kumbe maama we yali atugamba mbu afuna mukyala yali ategeeza ggwe. Nze. Lwaki atuleetera ebizibu? Mwabakulidde awamu ne Robert. Kuwemula kwennyini. Kuswaza. Maama ate alimbyemu mu ekyo. Nze mukyala kojja madde nze kugamba naye ngenda kwatamu ebyange. Nedda. Rita. Ekyo kigenda kusoboka. Rita tosobola kuvaawo wano olw'ensonga gwe nnina. Nga mukyala munnange gwe tusobola okuteesa awamu ebintu byaffe. Naye ate bw'onoovaawo kinaalabika kitya ye kojjaawo mba ngenda mugamba ntya. Namugambye kati kojja wakitegeera. Nze mukyala kojja kaŋŋende ndeke jjajja n'emirembe gye saafumbira Robert nkuza naye. Rita sigalawo. Mu kusigalawo ekyo tugenda kyogerako ne jjajja. Ngenda kwogera naye kuba tekisobokerako ddala. Omuntu awulira atya ye kiwulikika kitya. Kikwatagana era nange mba ndiisi. Anyway kankirowoozeeko ndabe. Ogenda kirowoozaako? Kankirowoozeeko. Toli mubi nnyo. Era nange kyekyo. Kale kankirowoozeeko ndabe. Baba okimanyi awo mba ndi mu kintu kibola kino nekimala kikkiriza mba ngenze kugaggawala ate kirala kirungi kinyirira bitya bulijjo tutya kyaweerere kumbe kiri simple bwe kityo. Nedda waba eyo program gy'alina ey'okufunira ate gwoba ewasa Robert ate aba alimbyemu. Nedda Rita tolina gy'olaga. Omugambe genda mugamba wadde namulime nti nja kirowoozaako naye asisobola. Ate togeza n'ovaawo. Sigenda avaawo kasitogera naye. Awo nno kati awo jjajja tuba tusobola omukwata aba tumugambe tumukakase kuba ekintu kyali okwogera tekikwatagana. Wadde namulime embu ngenda kukirowoozaako ani alowooza okufumbira Robert muganda wange si kabuga. Naye kati kasita mukyala kojja ayogedde agambye ajja gamba kojja tulabe kojja kuba nkimanyi kojja tagenda kyagala. Temadde ngenda genda.
Mbuuza ki kyokola wano? Naye bakuteera emmere ku sowaani tomanya kyaggikolera. Kakyogamba gwe manager tolaba. Ndabe biki? Oli mu ofiisi yange weekola obusolosolo ngamba va mu ofiisi yange ogende. Ekima yagala manager. Bono yagala manager. Bingi bijja kubima. Manager. Biki muliko? Gwe va mu ofiisi yange naawe. Manager. Bwina ku mwana ne bwachunya banne. Bonna amazeeko emirembe. Nga muli mukwano. Madam Joan Subiro badde wano ngo nabo mwala mugobaganya. Bishibende sibasanze nga mwekutte. Omwala zze wano yekola ebintu ntu ankwata ne mugoba mu ofiisi yange nze mbadde sina kyenkola naye. Bannange, hoteli mutaanza gifulamu ya mukwano. Omukazi niwe namukisanga nga tali mu uniform omuwolereza. Madam Joan kyolowooza si bwe kiri omuwala zze nga yekola ebintu tunange nga mugoba sina kyemu nze sina muyitako mu ofiisi yange. Nze mbadde bize mbadde sina bitabo byange. Ogenda kulaba ekiddako. Mama, omanyi kyensanze mu ofiisi? Omanyi okusanga manager nga beekutte ne receptionist. Ono omuwala omweru owa wano. Mbasanze beekutte. Ono omumyufu. Mbasanze beekutte mu ofiisi. Nga beekutte. Ekima yagala manager. Bono yagala manager ebyama bingi tujja kubimanya. Kiki ekibadde ekigenda maaso awo? Kiyinza okuba nga beeyagala. Ate. Mange embeera gye mbasanzeemu eragerera mbu beeyagala. Ate mama ebintu ebimu byonsindikamu. Sikusindikayo olw'okuba nti gwe omwagala ennyo. Nkusindikayo olw'ekyo kitwagala fenze naawe. Era ekyo tekikujja mu mbeera tekikujja ku kyoliko tekikujja ku mulamwa. Mama, manager waba atandise okwagala abakozi. Ate nange ku kitiibwa kyendiko nedda. Bino mama nedda. Bino tetuli ku kitiibwa. Ffe tunoonya kukutula kyetwagala. Si bitiibwa, si kumwagala, togenda mufumbirwa, si laavu. Kati mama omanyi yawula laavu n'ebifuna. Ku bombi kuliko agenda. Omuwala ono ngenda mugoba. Tosobola kugoba manager kuba gwe twagala. Anti ye ngenda mulekawo. Tosobola kugoba muwala. Mbuuza lwaki? Lwaki mama? Maama, ffe tulabye ebinene. Abasajja batwagaddeko abakozi nga tulaba. Batwagaddeko baganda baffe. N'ayagala ku muliraano. Oyinza n'okugoba omuliraano. Era bw'onootandika okugoba omukozi oba muganda wo kyekiddako. Ebweru kumanya. Nti yayagadde bba. Tonobye w'oli osigaddewo. Era omusajja omusigazza omaze oleesa omulala yaba tamwagale bw'olina kuyiiya kikyo kiddako oba omukozi adira n'aswala ne yeegoba. Kati na kino bwe kiri bw'onoogoba omuwala ajja kugamba abali ebweru nti angobye lwakuba nsanze ne manager ye ekiddako bajja kulowooza naawe manager omwagala tufiirwa. Okiraba? N'abakozi bali bajja kwebuuza lwaki ogobye omuwala. Ekitegeeza naawe oyagala ani? Ekinaavaamu ne mutabani bimutuuke. Ofiirwa nze sifiirwa kimanyi. Nze sifiirwa. Bw'ojja kukivaamu nze nkisigalemu. Kati awo olina okuyiiya ekiddako. Lwembejja manager nakugamba musookeyo oli mumyufu n'ate gwe olina kyomukira. Oli mukaboosi. Aye n'akabino kalina okamusinza. Tandika kuwembejja manager ekintu kikutule. Ekyo tekikukanga namwe era tokiragirako naddala. N'omuwala tomulaga nti olina ekikusumbuye. Mutunuulire butunuulizi muteeke kaaga naye gwe mukubise bukodyo. Mama, omanyi ekigenda okutandika?
kati olutalo lutandise era ngenda ddutandika nange kandabe manager oyo